Ni omwana yenna bw'avaayo ne yeekuba ekifaananyi ng'alina omusiyasa tomuvuma. Omuyimbi oyo by the way is among the top singers, the artists. Namala n'agamba omuzungu anjijeko ebyo ebintu. Me to travel. Wafuna visa? CRUZ nafuna visa nedibira mu katabo. Obulamu bwe Bulaya nga tebuli real. Be baba basinga okubeera ku internet. Gwolaba n'ogamba ono mwegomba. Neje emyaka Panther wali osobola okugaana omuyitale oyo? Asamugana era yanzijako n'embuzi. Omuyitale? Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Okay, ku mukutu gwennyini kwotudde CRUZ exclusive ALLANCRUZ gemanya nyongero kwanizaako yonna gy'otulabira mu nsi ez'enjawulo gy'otulabira. Weebale nnyo, weebayire ddala. Merry Christmas and a Happy New Year. Twavudde mu Christmas yabadde nnungi nnyo ddala. Nze musajja wange divorce yampise nampa Christmas ennungi. Nammwe abasama abazze twongera obbaaniriza nti mwannaye mukulikeeyo ddala. Mwebale tuleetera ku Sente ayi twagala okulaba omwaka ogujja ate ekintu mugenda kitambuza mutya nga muddayo mu mawanga yonna gye muwangaalira. CRUZ exclusive gwe mukutu ki mu kamera kwali bulungi nnyo. Ogani abeerawo, Sharifu abeerawo okulanga ati tubatuusako waako n'omulungi. Olunaku olwaleero ntuddeko n'omusama era as usual. Musama yazze naye maama sama oba black ye kala ye naye nga mulaba nnyo mu kala black. I don't know. But agenda kuba tubuuzaako n'oluvannyuma atubuulire abeera wa, asinziira wa. Kwegamba tumulaba ku social media okwo ng'anyumirwamu obulamu ne tugamba omwana ono obulamu bw'alivinga abeerayo atya. Otherwise wuuno atudde atubuuzeeko tusanyusa okulaba nnyabo. Nange nsanyusa okukusanga ogamba oti. Ndi bulungi. Kuta nti ng'ofuluma ebigambo naye wano ebigambo nga bitono. Bwe ntyo. Manye wali ebeera vibe. Ebeera vibe? Okay. Buuza kuba tulaba tutandikira awo. Mwena abafaanizi bange mbabuuzaako nze Black Panther Africa. Gwe mumanye nnyo ku Facebook kale ku mikutu egy'enjawulo egya social media. Mbalamusizzaako mwena ndi mwebale kunjagala. Ogamba otya? Tondaba siya. Wakadda? Nazze. Oli musama? Ate lwaki mbeera omusama mu nsi yange? Kategeeza kyako? Tosobola beera musama mu nsi eyo? Omusama yo yaba talina butuuze gy'abeera. Omusama yo yabeera alina obutuuze gy'abeera. So gwe tolina butuuze gy'obeera? Nze ndi muna Uganda wano sobola kubeera nga ndi musama. Okay. Black Panther. Erinnya liva ku ki Black Panther? Linnya lya ddala? Nkutidde. Tondaba nti ndi wa black nnyo. You're proud to be a black woman? I'm very proud and I love Africa. Not only Uganda, but I love Africa and I love African people. I'm proud to be a black woman. So, and I'm a strong woman, you know, of course. Era nti njagala nnyo ebyobulambuzi. Njagala nnyo ekisolo kye bayita leopard. And when you read about the leopard, it comes from the family called Panthera. So that is panther. Ningamba, why not? Ate nga nina characters zaakyo okitegeera wali. Wena character za leopard? Nkutidde because I worked in those in that sector kumanya embeera z'ebisolo. That's why I named myself Black Panther Africa. Wakolako mu park? I did my internship in Machine Falls National Park and I also trained with one of the organizations in Uganda bikwasaganya ebisolo kumanya embeera zaabyo gye byeyisa nti empologoma yeyisa etya leopard yeyisa etya so so leopard ojagala nnyo?
nnyo. Erina mbeera ki ezo ezikwegombesa? By the way, ebisolo biri friendly nnyo n'okusinga omuntu. Nnyo n'okusinga omuntu. So leopard yali mukwano gwo nnyo? Okusinziira ku mbeera zaayo. Definitely. Yeeyise etya wakati ffe tetumanyi. Eri very shy ate ndi shy. Leopard eri shy? Ndi shy nonze gwolaba. Utidde. Panther leopard eri shy? Eri shy, eri by the way wekutegedde eri friendly nnyo. And eri very kind. Gwe wagikwatako? That's me and yeah, definitely yes. Kwa muzitekamu collars to track them. And yeah, erina love. Ate yenze. So wasomako? Oba wasomera ddala? Ebitabo nasoma n'enkoma w'enkoma. Ne mmanya nti I will survive in this world. Olina degree? Olina diploma. Mu tourism? Mu tourism, yes. Wagisomera wa? Nasomera ku Ndeje. Nensomera ku Winston Standard wali Entebbe Road. Omanyiwo? Amasomero gange gali awo gaano mu Ndeeba awo. Oli mwana akulidde wano Makindye Entebbe Road. Zino ze zooni zaffe. Okay. Yeah. Bakuzaala wa? Era banzaala mu Ndeeba. Bakuzaala mu nkulidde, yes. Okay. Tulina Black Panther. Yeah. Annange erinnya bw'oliwulira otegeererawo nti bye tugenda okwogera biri mu Black Panther ndowooza era. Obeerawo? Era owangaalira wa? Mpangaalira mu nsi z'omu Europe. You can say the first world countries. Naye ensi emu is by the way a very peaceful country and it's not that known in African, community, but it's really very beautiful there and I'm contented and I don't complain why I live there. You're not complaining? No. I don't regret. Ova otya wano gendayo? And kuba eno story njagala nnyo ennaku zino nkyaza nnyo abantu abeera mu nsi ez'enjawulo. Njagala nnyo avuka okufuna experience kuba abamu bagamba it's not easy especially nga wakayingira n'obulamu si bwangu. So abaana baba baagala okumanya aba babeerayo batya. Gwe ova otya wano? And ki ekikujja wano ng'omuvubuka? Nganze because sigana kwogerera balala. Of course. Me as me. Nali nkola mu tourism of course when I finished my diploma nenfuna omulimu and I started to work with Kabiza Safaris. Nali ntandika bwenti nga omanyi nali mwala muto about 18 years. Nitandika okukola omanyi oba ine nakuyo olina okupambana. Osoka nova mu byabalenzi bino simanya kuspendingira ko sente. Numanya ne wekolera kati I started working immediately nga sinabana kumalayo internship myaka even 2 years since zasizawela and then I got a mzungu na muzungu wamufuna bufunyi oba yali bbaawo? Amufuna bufunyi twali bamukwano ku boat boat cruise. Yes. Yakubanga guiding abantu ku tour. Sometimes nali nkola office work, sometimes ngenda mu field. Namufunira ku boat. Otyo? Yeah. Bw'omufuna? Bamufunira ku boat. He was like, oh, this little girl, she's beautiful and you know, ngomanya abazungu, bo bali royal and they are true. So, nengamba yeka chance kano lwaki sikakozesa. I was scared of men kwa nze ntyanya abasajja. Ogambye otya? Ntya abasajja. Kati? Tujja kuddawo kubanga saying you're scared of men. Nengamba senga wange nkulide ku senga wange my entire life. Nemugamba senga nafunye omuzungu naye ayagala kuntwala Bulaya. How is it? Ngamba genda akakisa ikaba kaze mukwano. So I took her words nensalawo negende Bulaya. It was very easy to go because omuzungu abakwagadde nga yakola mwana ku Sente. Embassy terwa tebakubuza na bibuzo by the way. Omuzungu ye yakwagala. Ne yagendera ku muzungu. Was your choice bazungu as you were growing? Choice yange nze nakula nkimanyi kubanga family yange eya uncle wange Kalungi Moses
and I respect my uncle. Weddirange? Ebyakirani sijja byogera kubanga. Kale. Yes, nayenga weewo kalungi Moses. Tugende mu maaso. So I grow with them nga bambuulirira kyekyo okukola kubanga nali sikulidde ku bazadde bange. Ne baŋŋamba tugenda kukola buli kimu tolina ky'ojula abalenzi obaagaza ki. Kati nakulira mu mbeera eyo nga tebanzikiriza kugenda n'abalenzi n'omwana ne waba nkubidde essimu ku ssomero. They can take the phone away for 2 weeks. So nembeera nga siri interested mu balenzi. So bw'ofuna omuzungu wo wamuleeta ewaka? Nakyogerako but tebakisiima. Ewaka tebakyagala? Tebakisiima naye ye anti wange mudde bakisiima. Senga? Kubanga senga ye yankuza okuva nga ndi wa myezi egi. Esatu. Kati then anko wange Kalungi Moses nankuza nga ntuse mu senior 1. Senior 1. So anko yalaba nga tekikola. Wali okyali muto Panther? Nali muto nnyo. Si biseera by the way byadde omanya abala tujji mukamangu. Si wala. Twogera ku myaka emeka egyo? 2020 what? It's like 7 years. 7 to 8 back years. Yes. That was 2015, 2016. Yeah, around there. Hey, ne Panther oyina omukisa. Panther oyinamu omukisa. Kakisa. Abaana nga babeera nze abaana baliwo be nasanga eyo nga bali eyo beerogoza abaana basiiba mu nsozi basaba basiiba baagala bazungu. Ba obi bange bayize bonna aba Winstone then Kasubi Bambi abamu balaba. They are struggling. And nange nebaza mukama ati ndi wano wendi mukama wantusiza mu contented. Kwanga ogenda okulaba munno gwasoma naye ate nga ali birala. Okitegeera nogamba mukama nkwebaza. Gwe kigendera kyo ng'omuzungu omufunye kyali ki? Abamu bagamba kufuna ssente mujjako ssente kukola ki? Kati before nasooka nenfuna omuyitale. Omuyitale oyo I was very young. Nga sinaweza even 18 years. Nenga omuyitale akwagadde? Kaali kato nako. Nga nako kato. Omanyi wamala senior 6 nze nasoma nga bukyali. Senior 6 najimala when I was like 16 years. Wasoma obudde bukyali? Yes. So nembera mwayo process kati when it was around I was 17 years because I was born I'm born in September. Oli wa September? Muba n'emikisa mmwe. Kati ne ntuga mukwano n'akazungu akayitale ako kasangawo? Nga nkyasoma ebyo ebya intani omanyi nga tukola field. Kazola okulambula. Muna kubanga essomero nga batuteerayo biri eri ebyaki tugenda mu paaka kulambula omanyi nga osoma kati then akayitale kazze kajja kokka otyo hana emyaka ko neje emyaka Panther wali osobola okugaana omuyitale oyo? Asamugana era yanzijako n'embuzi. Omuyitale? Mwali mu paaka eyo gye yagitwalira? No. Omanya abazungu baagala nnyo ebyo ebintu bya forest. Kati bwe yaddayo n'ajja already nga nkyali ku ssomero kati nga sinange nagamba bazadde nti tulinayo fanga. Obimanyi nga togenda ogamba ogenda kulimba otya akazungu kajja kayinamu ku ssente? Yalinga ayina emyaka nga 26 nga gwoli? Ate nze nga ndi 17. Era emyaka nga giijo. Kati ate nga ngamba oba nimbe nti bikyewaka nenimba nti tulina field tugenda mu field. Olwo okagadde? Nenimba ewaka nekajja mu Kampala. Omanyi okulimba ewaka gwe ssebo. Wali okaagala byaddala oba just ng'oli excited into your dating? Byaddala. Wow. Because that was my first relationship. Yes. Ekitegeeza gwe Panther relationship ye yasooka wayagala muzungu? Yes, yali muzungu. Love y'abaddugavu tokyagisobola gwe? Abo bo nali batya engeri gye nkulidde nnyo mubalenze kati mbalabanga babbadde. Ba brother? Yes. Kuba nze senga wange yalina abaana balenzi kati nakulira mu balenzi nnyo kati mmanyi byakukwanira.
kati nze Allan obeera n'akalango kego nga tuteese ebyo bimanyi nnyo yesya nze nkulidde embalenzi genda mu maaso ofuna omuzungu we yasooka mu Italy nga tebigenda bulungi nengenda ku America. Lwaki? Banyima visa eya Italy Schengen, say ya Schengen. Yes, banyima visa, and by then I turned all twanga relationship yali ya 1.5 year and already mpese za 18 nenga nchali mu process ya kusoma kwa diploma ya 2 years. Hago ina story nungi pantha abana bayige bitwetwogera kwa Nairobi ni ebyokufumbira abazungu. Nengenda ku Italian embassy, passport yange ngerimu student buli kimu jukira ye ya bank statement yange ne bansaba bank statement yange already nga uncle Nkalungi bali banzigulira bank account ya student savings nengogoma kuliko sente mmeka kwaliko 50k ze 15 ze mitwale 5 je mitwale 5 50 bob kati omuzungu yalaba nangamba you're still a student, what are you going to do in Italy? Atejukira visa je twakola yali teri ya spouse yali ya visit yali ya kulambula ndoza that was the mistake kane natuna bank statement ngati kuli sente ne batunulira student mu passport ne bantema bakutema kati our relationship nebeera nga te nga omanyi long distance relationship ne bitamuka ne twekyawa kazungu kali handsome kali kalungi nnyo kali kalungi kuba kanda inga omanyi obuzungu jjukira nako kato kalina blonde hair nkazi kwata bweziti abayitale tebatera kukwata mbiri obamanyi kati abazungu obaluddemu obamanyi kati then in few months tumaliriza degree batutikira buli omwana onye emirimu wololo nenfuna omuzungu omulala immediately nga sinnaba nakuwona mutima kiri kyakuluma iyo obukozi kikuluma oba oyagadde omuntu kikuluma nga sinnaba kuwona nnyo kati nga ate ejjukire yali first kati wo kati ate nga nsabye ku visa kati omanyi visa gulinga muzimu kitegeera oba oli oyagala genda Bulaya kati waliwo awo story eyam between naye sijja gyogerako because it's erimu MP bla bla so naye nga then your visa I got the visa after I got the yachi denied ya Italy nga bakumye kati jukira nga mpulira njagala kugenda Bulaya bebandinayinga visa eyo nenkola ki ne mbatisa ebirala nsobola okufuna visa endala kwembasa endala kati then ngenda nitryingako ku Netherlands embassy naye muzungu nampa sente then olofunye omuzungu omulala nga osinaba oli omu Italy akodde sente ampadde sente nsobola okufuna visa endala nze nga muliriddemu then nampa sente nengoba ku bya visa endala nengoba ku bya Netherlands visa eyo nagifuna naye it wasn't the right time for me to travel. Wafuna visa? CRUZ nafuna visa nedibira mu katabo ya Netherlands. Kati awo dibya ani yakudibya? Kati awo jukira visa zino oyina okulinda go submittinga oyina okulinda. In the process I got money. Zanjikako nga mazzi. I bought my first car that was bagita batene motoka eno super custom nengula plot of land in Bwebajja kati kirine kinvamu ekyo gende Bwebajja nga baseera yeeyo kati kirine kinvamu ekyo kugenda Bulaya visa we yajja by December ate jukira balina okugenda South Africa gye bagiteeramu kati wagenda okujanga ngofunye mu kasente nga toto yayana nnyo nga sibirabika nabirabika ate nga ndi muntu of course
ebya Sente nazijjawa, it's a long story but netubuulireko Panther. By the way, nzikankuli abaana bangi bali ku internet yoku nga you're going to inspire them with this story. Tolabulya secrets zonna ba list omuntu omubuulirako. Omanyi bino bye tubeera ku internet like nonyige pesa bichi omanyi nali nnyo omuntu wa Facebook and then I got a muzungu era still in between naye nga ye like friends, we chat, we got even to chat on WhatsApp nangamba hey nambulira ne mugamba situation yange you know nsomye bino kati jukira abazungu be UK bo aika bo mukama obaya batonda tayali musajja mukulukulu emitima giri soft bata Sente bata Sente abazungu be UK bata Sente wofuna ekizungu eki UK kita Sente na kikulukulu gonda maaso kati omuyuka oyo ne muliramu n'ategeera nti omwana ono alinga teyakulira ku bazadde be something like that nansindikira Sente just through talking waliwo okuba nti n'omuntu akulabyeko omuzungu oyo bwe yampa Sente zaali nnyingi nnyo by the way ngenda ne mu banka ne bangobayo kubanga baali bamanyi oba kiki ne bangamba we have to see your passport first zaali Sente mpitirivu yazikuwa buwi temunerabako temwerabanko paka temwerabangako no yamala najja nandaba tugende mu maaso ng'ayagala ndabe oba mu true kyemugambe nti nsobola okugula emmotoka nsobola okugula land of taka ng'ayagala alabe nti ddala oba kyenjogera kituufu oba yenze sirimu yaayo but he got everything n'abifuna kati omuzungu oyo manyi abawala b'omu Kampala abamu abayimbi sijja mwogera n'akwatagana n'omuyimbi omu mukyala muno mu music industry omuyimbi eyakubako omuzungu wo omuzungu tetwali mu relationship omuyimbi oyo by the way is among the top singers the artists namala nagamba omuzungu anjijeko ebyo ebintu yeah Panther njagala nkufune bulungi tetugenda mentioning amannya no yes it's true naye njagala nkitegeere bulungi omuzungu oli gwogambye ow'Ebungereza eyakuwa kasente ng'azimpanga mukwano gwe exactly ng'omuntu muwala ali awo kale kangambe nga ddota teyalaga interest yonna nti oba akwagala oba ki yali tannabagiraga ajja wane UK ajja wane Uganda specifically nga ze kulaba gwe omuzungu oyo kulaba yesu kumanya nti oba ebintu byangambye bye nayogera mbiguze bakwatagana wata n'omuyimbi waffe wano kati nga bw'omanyi nze oba n'omuzungu yali nnyo in contact Uganda abawerako saakitegeera kwanze nze mu kusooka nalaba bifaananyi okitegeera nengamba omuzungu ono abadde amanyiyo kuba na Uganda something nengamba it's okay kubanga teyali boyfriend wange nti yali boyfriend wange ng'olomaze tukyaganye n'omuyitale nga ne visa ya Netherlands sigikozesezza kubanga yagenda okujja ng'olwedde enfunye foundation y'obulamu okitegeera nga ono mbatisa yenna ne family yange temanyi byenkola oli mukyala mugezigezi nze nkumanyi kati then olutalo lwalera manyi nnyo nga bannwanyisa oyo omuyimbi nga anwanyisa omuzungu anzijeko ebintu kati bayite bimukwatako lwaki yali alwana I don't know ani yabimunyumizaako ebintu alabika omuzungu abazungu they are very open kwanga omuzungu yali agenda kunzimbira kwanga manyi nina omutima oguyamba abantu and nga ye dream yange okuyamba aba orphans abantu abatalina buyambi kwanga nange nkuze bwente nkulidde ku kusenga nkulidde ku anko nangamba yagala kunzimbira guest house ejinja ne orphanage ejinja kati in that process already tufunye ba engineer tulambudde ku mataka ag'enjawulo wekintu wekyatandika okugotanira omuyimbi agamba omuzungu wo
bakujjeko ebintu assets omuzungu zabadde yakakuwa mayumba mataka mamotoka kati then we namala okubifuna ebyo nga byange biri manya gange bulungi nnyo mzungu n'abiraba nangamba okay Bambi omwana ono ali true kubanga abazungu baagala kulaba mutima gonga toli mukuusa guli pure yes nagamba okay nina project gye njagala okukola ya orphanage otukiriza ekirooto kyo naye nina okubeeramu ntulambula ettaka amataka nga manene and then agawerako nze nasooka kulaba bifaananyi nga yeekubisiza n'oyo omuyimbi ne mukwano gw'omulala abeereyo west engamba omuzungu ono amangu gana akwataganya atya n'abafirika saakitwalanga kikulu because sometimes olina obwongo bwa bwakitooba byali biwanvu by the way omuyimbi yakufeesingako naye nga bw'omanyi abayimbi baffe wanaabo nafeesingagawo waayiva ku kintu yali afoosinga muzungu kukozesa ssente banzijeko ebintu by force by mateeka owona otya nosavinga ebintu byo kubanga babiteekamuuko ne CPS it was a long story but naye nga naawe olwana masajja era ndinga bwendi neŋŋenda kubanga already nze ndi mugezi you keep all the charts you can print them out osobola okuprintinga charts za WhatsApp nolaba ebintu ebyo byakubikuwa atya era kyava ku kyabikuwe and then jukira nali kato kati ono omuyimbi yalowooza nti wakumpanya nofuna ng'alowooza maybe I don't know bannanga abayimbi baffe bannanga bwe ntuukayo like ne bagamba naye we natuuka ku CPS naye kanaakana kato tekasobola kubanga you know Bambi ne babireka naeraba katonda bwakuyamba mukazi wattu byayitamu omuzungu najja nasigala nga ajja Uganda bakwatagana spendinga sente kati ne bamukula emitwalo 2 eja pounds kati bamukula emitwalo 2 eja pounds omuzungu omuyimbi kati nze jjukira oyo omuzungu nga sikyayogera naye you know olafunyayo abalala bayogera naye otegeera otya nti bamukuba 2 ja pound ankubira omuzungu omanyi abazungu bo tebakweka abazungu nze kyembagalako bali real ankubira ngamba panther I'm stressed up I'm in Uganda abankudde sente emitwalo 2 eja pounds so I don't know ate Bambi yali musajja mulungi yali tali musajja mubi ate nga UK mufumbo namugamba nze simanyi kwegamba nga ntyamu yakubira essimu nagamba naga panther olongo maze ebbanga ki nga temwogera nga wayiseewo emyezi kubanga yasooka najja naddayo awo nga tetwogera because ekintu yakiwanvuya nemugamba ebintu wampa biwe ate nze sina ene bad you know siri mwetegefu baaleka yatuuka eno nayagala ebyomukwano ngamba nkimanyi omuzungu ye talina buzibu kunze naye bano nga be bamuteekamu kasunda basi yes babitwale nakubira ndowooza nga bali mulaavu nabo kati mweyo nga tetukyagira n'akomawo e Uganda kati we bamukuulira wamanya ebizungu ebijja eno buli omu you know kucakala kunywa champagne byenge bya bbeeyi ne bamubba wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta kafeesi ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okugyayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty mitwalo 2 eja pound naye bamufunamu kubanga yabazimbira ne guest house Kabaale kati then nzaawo nekivaamu
Soko nyumiza omuzungu bakubira nti bamubye emitwalo 2 egya pound go wakola ki? Sina kye nakola kuba nali ngenda Siro nasikyayagala kuberamu ebyo bintu byabwe. Namusaasira nga nze omuntu naye. Did you meet him? Some meeting. Yaddayo London? Yaddayo UK? Yaddayo UK. Bwe yaddayo UK n'alwala n'angamba Panther era yenza omuntu gwe by the gwe yakubira. That was 2020. That's when we najira ku media. N'angamba Panther, I'm going to die because yalina problem ya operation ya magumba ndoza cancer ba magumba. Nafa October 2021. No, yafa October 2020. Kati ata omweyo process eyo eyokufa nga waliwo omuzungu omulala gwe nnina era still naye nga simwagala. Kati oyo ye ne mukozesa kugenda Bulaya. Nete wagenda nti oli mwavu? Sagenda nti ndi mwavu, sagenda nti Kampala ennemye, nagenda just kugamba nti no kangende. Ano omuzungu simwagala naye nga teyanjagala. Nantwala. Era oyo omuyuke n'ategeera nti waliwo omuzungu anjagala era kati ndi Bulaya. Bambi, he felt very happy. Yeah. Ani yategeera? Oyo omuyuke omuzungu. Nga tannafa? Nga tannafa. Yategeera nti olina gw'ofunye? Nantwala nengende Bulaya. Nasigene tusigala nga tuli bamukwano by the way. Kwe yalaba ndi muntu mulungi. Ate nga nnyamba abalala. Kakati omuzungu ono yafa. Walabako omuyimbi oyo nga apostingako nti oba rest in peace oba ki? Omuyimbi oyo gwe twetwogerako. Nedda. Naye mukwano gwe we bapepe omanya abayimbi abo babeera n'emikwano gyabo. Yeah. Mukwano gwe yapostinga? Naye ye salaba bwa postinze. Omuyimbi akyakuba kwali? Definitely. Manya abawala b'e Kampala abayimbi naawo bamanyi. Tuli ne Black Panther. Muwala muto naye mukozi nnyo. Yabeera Bulaya abo. Naye ng'era muwala mukujjukujju. Abawala abakujjukujju nti ensi tesobola mulema. Wama ensi tesobola okukulema? Tesobola kunnema kubanga nkulira ku senga wange. Senga we yakuyigiriza obukujjukujju? Yakugamba oyire mukyala mu kumanya nakuyo nekyoyagala ekikuyisaawo kyogenda nakyo as long as tekirimu kulumya mulala oba tekirimu bukumpanya. Yes. Toyina gw'olumiza? Toyina gw'olumiza, tekirimu bukumpanya, toweeyagaliza ggwe wekka. Kati ofuna ono omuzungu omulala? Omuzungu omulala samwagala naye yanjagala nnyo nnyo naye nga nze simwagala. Yali awunya akamwa? Nali njagala oli eyasooka omuyitale. Oli gwe wali oyagala? Ono lwaki wali tomwagala? Awunya bubi, alabika bubi, yali awunya obukadde. Nali love guba mutima. Nze I'm true to myself. Naye nengamba kati awo omanyi ku internet kuno omuntu abakula abakulaba kyoliko. Abakulingizaako emba mwekyaye naye nga temwekyaye biri eri ebibi. Ebyokwerumya X abakukeberako. Kati ndoozo mitale yali ankeberako. Nangamba, you know what, Samantha, I'm very sorry it didn't work out, but I still love you. Kati ate jjukira oba ayagala omuntu oba nga ayagala okuddayo. Nangamba oba kinaawakinga out. Kati omuzungu ono nengamba oba we naafuna visa. Kati nenkola research. Muti bw'ofuna Schengen visa osobola okugenda mu nsi zonna 25 z'oyagala ku visa egi. Emu. Awo wali mugezi bannange. Nengamba bwe naafuna visa ya Schengen nengwa e Germany. Nsobola okulosinga nengenda e Italy. Ne meeting omuyitale. Kubanga ye obwongo. Jukira twakola ku visa ne bigaana. Ate nga alina sente by the way.
Omuyitale sabula kuba yali azimpa yali azimpa nga nenkaba linnyo kakadde aye nga no erinnyo linnuma wa omanyi Uganda obeera kasimu n'olimba kati bwe natuuka eyo biba birala alani tolina wotolokera lindako ono yakufunira visa kati n'omuzungu mukunjagala owokusatu ono owokusatu wakubiri oli owokubiri tewamwagala owawakati oyoyuke kati ofunye owokubiri ye yakwagala ennyo akolera visa eyitamu nekwembase tebambuza nze nali waka jukira wano nali waka ne bankubira your passport is ready nengendayo jaja through DHL ne bangamba safe journey just in a flying ne banzijako fingerprint that's all simanyi we babuza bibuzo kwembase maybe byambuzako ebibuzo ebya Netherlands ate ne Netherlands tebambuza ngoyingira because MP yanfunira visa member of parliament yes MP yanfunira yo visa oyo wamuyiriba wate nkutidde ndi muwala mulungi by the way no obulungi bwombulaba nekirala eba laka ne laka ebamu n'obwongo kati MP oyo tebambuza kwembase kwanga ekisoko nkufune bulungi kuba olayiko ngasse omuzungu oli yakufunira visa ba MP yakufunira visa kati lindako visa ya Italy egaana wakati awo ngezaako kufuna Netherlands visa lije nkugambye bajimpa Netherlands bajimpa naye nagifuna ntya nti nakosa MP naye nga omuzungu omuyitale yampa kubanga namuliramu ne mugamba nsobola okuddamu ne applyinga ne bampa ati then nampa sente nze MP ne mukwa ne mapesa wano tata nembala kiria bwe nabala ye Bambi kamusabire MP oyo aberenga yaddayo Bambi nga tebamu makalulu bwe natuuka kwembase wa mutima mulungi yaddayo mu parliament batula bank statement ziriko buwumbi tebambuuza Bambi respect yali wali oyina obuwongo panther mukama yakuwa kichwa ya mdogo kati awo ate visa yagenda okudda ng'ate ndi birala mulwedde ate kati level ziri nnye nga Alan simanyi obateeka kisumuluzo mu motoka nze nagula motoka new model ngiteeka wali kati nga bakuvuga buvuzi nga ne motoka sigirinya because I didn't believe nti I can own all those things ate nga sente sinza azikoze ate nga sibirabika Alan yeah oli nnyo ogenda Italy kati nenya ngenda banfunireyo visa ngenda nze mmanyi wentuuka wali nga mpeta nga omanyi ffe tubeera eno tetumanyi bibeera eri ffe tulowooza biki byangu ntuuka eyo watuukirawa omuzungu oyo yanfunira visa Italy ono owokubiri ono yali akwagala nga gwe tomwagala nga simwagala kuba nali mukali kamukozese ngende omuyitale kuba omuyitale twagala kweddira ntuuka eri nga birala nga bitya eri laavu ng'ogyerabira gw'omanyi ng'otuuka ku switi z'e Bulaya ng'olirawo n'emmere ne weesulawo nga wawunya bulungi e Bulaya otuuka butuusi ku airport njagala kimu wange oyo atuukeyokko otuuka ku airport n'ogamba ye kati ki ekinzita Alan I changed my mind ekisooka ne mbalamu ne ngamba ekisooka omuzungu anjagala kati nendaba enguudo ziyita eno zeeyitamu ziti zeenyoola waliwo nno ogubanga zeenyoola naye nga akawoowo oluguudo luwunya aroma lulina karoma street tolabako kinnya kyonna bannange nga balina enguudo z'otunula bwoti nolubanga giraasi n'obanga emmotoka eyeeraba bweti ng'omanyi city ng'olabira ddala tewali yadde buli eyo yali nsi ki
Yeah, okay, kale tugende mu maaso. Kwagamba ng'olabira ddala kati Panther ddala kiki kyenfa. Panther ng'obulamu bulungi, Panther ng'obulamu bulungi. Ate ng'omuzungu alina ssente. Nze oyo mukwano gwange Richmond yantwalako London nga n'akatuuka. Bannaye nalaba ensi ennungi. Nga sikkiriza nti ntuuse. Ebizimbe. Tutuuka mu nju y'omuzungu. Bannange. Nga buli kimu tolina kwoza ngoye na ngalo teri bya dobbi. Oli kapotebo bitya? Nga ndi mutini. Ate abazungu baganya obuwala obutini. Nga ndi bino byengezi. Bino bigezi n'essere zeeyongedde kuba ggwe tewavaano ng'oli mwavu. Kale nkogamu ne mala n'engejja. N'ogejja omubiri gwange gubalansi. Solo kitegeera. Naye ne ŋŋamba kuba neebuulira Alani obeera n'omutima gwo nga weebuulirira mu mutima. Ne ŋŋamba omanyi Panther munaku waabwe. Gwe weebuulirira. Nenterera. Yali mukulu? Teyali muto. Teyali mukulu, yali muto. Yali muto? Ine emyaka 27. Aya, muto. Yali muto. Panther, waka kukyana nga kito, ate nga naawe oli kito. Ate nga akola omulimu guli inginiya mulamba mu company. Newe yali badde nze Panther. Nenterera ddala. Bambi. Nebaza Mukama. Bwe natuuka eyo saakaabako ku nnaku nti njagala kudda waka. Nti oba enesingodde ŋŋambe nti biganye. Embeera eganye. Panther, gwe ku Bulaya tewakaaba ku nnaku, tewalaba ku nnaku ng'abalala gye batunyumiza nti ate Empapula, ate biki. Nze bwe natuuka orientation week, 2 weeks. Kubanga bw'otuuka ekisooka insurance. Nantwala ku insurance, nefuna insurance number, nefuna by the way address yesooka nga tobanaba kuwa Empapula. Address, then insurance. Those two things. Once obifuna, then Empapula. Empapula zange zajja in 2 weeks. Yeah. We went there, ne bagamba, because we are like, spouse, Wafuna akatabo in 2 weeks? No, Empapula ezikukkiriza. Residence, yes. Residence gundi. Okubeera nti it's your home now. Nga akatabo nako processing. Naye akatabo it takes time. Citizenship, it takes some years. Never ngambe Empapula zizo. You are free to work in this country, you are free to start a business, you are free to go back any country you want. Tebyalimu nti ate bana nti okuddayo Uganda nti ate era olwatuuka nagenda mu May nenkomawo ewaka mu September. Agambye atya? Nga mpulira eri njagala kulya ku ttooke sibisobola. Wajja n'omuzungu? No, ngera kali mwekali simwagala. Nga mwekali simwagala naye nga omanyi love. Tebagikaka. Love guba mutima. Nange love njimanyi. Naye Alani nga mbeera naye. Kale nga nkyusa nnyo because nga mpa ebirungi andaga ebirungi. Ne ku birthday yange like he bought a house for me. Yagigulirawo? Ku birthday yo omuzungu yakugulira ennyumba? Birthday yange ya September. Kati September neba nangulira ennyumba. Ne mugamba njagala kugenda waka. Wa 2018 yawo? Nedda. Around there. 2018. 2017 awo. Kitegeeza gwe 2018 wayina ennyumba ku Bulaya nga yiyo. Yagenda 2019 yakusanga oyina ennyumba ku Bulaya nga yiyo. Definitely. Naye nga byonna Alani yenza omuntu ekintu ekikolebwa ne ngamba naye kino I can't believe it. I can't own that. Ne oba bakuyita butekkiririzaamu. Katonda alina engeri gy'azzakolera ebintu byo. Naye nga obyesamba. You can't believe. Nti byange nga tosobola nakugamba muntu nti ekyo kyange Alani nga nkitya neweba olaba ne first assets nze nafuna nga nze Alani nga sobola agamba muntu nti emotoka yange because aba tajja kunzikiririzaamu nga sobola mugamba nti eyo ttaka lyange kubanga nga asooka nantunuulira nagamba kano
olaba nga oba size yani bannange nakankaka nakankaka bala kwa era naye awo nakankaka mutono nnyo tugeregeranye kwani awo nali musingako katono nga Agatha mukazi wa Tom nga musingako ko katono sinyo ng'oli agamba tekisoboka kati nga nsobola kuvaayo n'enjogera olunaku lwakeera lutya omuzungu lwakuwa ennyumba nali ndi awo just tuzuuka naŋŋamba honey install this app onoonye ennyumba gy'oyagala naŋŋamba ebbeeyi wano wenkoma gwe noonya ennyumba ng'eri mu range weight nentandika okuscrollinga nga nze akyuzinga nga gye nkyuzinga gye tulambula naŋŋamba ayi tejja kukola tulaba endala paka bagisasula wooli cash si mortgage mwe abasajja mubajjawa bannammwe nga bali mu kuloga eyo bannammwe basiira ku mmindi bannammwe cash mu mannya go manya gange omuzungu n'akuwa ennyumba namugenyi omuzungu n'akuwa ennyumba yes naye nga bw'omanyi when years you know zitambula nentuka ekisaala nemugamba nemukyawa go wamukyawa n'omudiza n'ennyumba ye ate ennyumba yange si kumukyawa nti kati is my enemy but yakirabanga naye laavu agezaako naye nga tekijja ate abazungu bali true Bambi abazungu tebalina ttaba ngamba naye nga wamulabanga ng'alinga akimanyi yes bwe wamugamba amawulire yagamba ki anti ne story yange nagimubuulira yes n'omuyitale n'omugambako byonna era n'omugamba n'omuyitale gwe njagala namugamba mu kusooka wano nga twakwesanga n'omugamba I'm in love with someone naye nga njagala so amawulire ogamuwa nagamba we'll try yagamba we try let's try and see kuba namugamba tuli mu break up biki nemugamba such kind kati yagamba atya ng'omaze okugamutema amawulire nagamba nkwagala nawe nabeerala wano natandika nga okumpa sente za vacation nga ngendako e Mombasa nga ninyawo akanyonyi ne ngende Mombasa ngendako ku holidays ez'enjawulo Ethiopia nze nzekka nga ate siriwo nti noba nina boyfriend nti muna Uganda waali ng'ogenda weka singa ebiseera ebyo nali mukwano gwo nnyo wali ntaddengako bannange nga semanyiza basajja nali saagala basajja ng'obeera badde wange it's okay naye ebituka mbya love I'm not interested ate twali tetujja kukola love naye wali badde mukwano gwange ali awo definitely yeah kati mukyayogera yeah because we are not enemies kati wafuna era omuzungu omulala saagala bazungu kati lwaki kati ndi byange oli omuyita naye tewaddamu mulaba tewaddamu mulaba safuna chance n'obudde buno naye nga bonabona bakyali mu inbox yo omuyitale nakoma okogera naye mu 20 during COVID time that was 20 curfew awo nga COVID mungi awo we nakoma okogera naye through email that's when ndowooza bannaffe mulaba enjogera bo bapantha gye boogera mwali munyumiza ku email nga sibya WhatsApp kubanga abantu abamu bali luxury yali nnyo muntu nga alina sente nga sibya WhatsApp ebyo email naye omwana pantha ono bannange kati obeera mu nnyumba ye Bulaya eyo gibeera gye bakugulira
Njibeeramu sometimes ne mala ne njivamu kisinziira. Ogipangisa? Olumu sigibeeramu ne mbeeramu kubanga kati waliwo embeera nga nina byenkola oba nga njagala omulimu omulala ate nga gwe nina guli far away kubanga ennyumba eri countryside ate nga guli far nze simanyi kuvuga mmotoka. Tomanyi kuvuga mmotoka? Paakati ogitya? Ntya emmotoka nze njagala kunvuga. Muvugira ku side ki? Left right? Ensi yammwe? Yeah, right. Muvuga ku right? So tovuga mmotoka ku Bulaya? Nkona ofu tushubishi owabeera nga si wala. Ate kati mbuno wa winter oba ng'oyagala okona otukwatawo trams buno bulinga obusaanyi oba buses. Kati engeri woba olina omulimu kisinziira omulimu ate oba olina okukola. Naye bigovuga emmotoka Panther. Kati awo nga mpangisa apartment. Ng'obeeramu ng'obatisa naye nga neri ogendayo. Nyumba nene tosobola gibeeramu bwomu. Ate countryside. Oba ogende n'oyo Kim. Abasajja Bannayuganda mbatyamuko. Toyinza butamutya. Abasajja Bannayuganda mbatyamuko. I believe sisobola kugwa mukwano oba na Munnayuganda kwamba ngena muyisa birala. Otya? Mbanja muyisa birala. Oba nyinza omufuga ennyo. Kiva kuki? Nyinza omufuga ate requirements zaalina nga sizigenderako. Oba zenjagala nga tazirina. I'm a simple person, by the way, I'm not a slay queen. Ndinze nga bwonda. Ate oyagala omusajja oba omwagala akubeera wano? Sagala kumbeerako. Sagala laavu nyingi. Sagala kuntijjirako. Laavu ya katijjo sijagala. Oyagala nga mukozi? Jasi njagala nga alina omutima omulungi. It's all about the heart. Nga you know? Nga ali pure. Taliimu lwa kusilayinga kwanze sisilayinga. Taliimu busimanyi njagala kunywa bereya. Nga ali awo simple. Simanyi bano nakola nnyo omubiri simanyi nekubye ebifaananyi nga ndaga omubiri simanyi biki. Sibifaako. Saagala muvubuka yeraganya yagala bingi. Ayogera nnyo oluzungu lungi. Okwogera oluzungu kitsoke naye okwagala ebingi ebirungi. Bw'oba byagala byekolerere. Si gwaga nti ate kati because nina Panther njagala ebirungi iPhone 15. Agwa ate yandimpadde ebirungi ate nze nkuwe. That's why omusajja alina okujja gye ndi alina okubeera nga alina ssente. Ng'alina ebyapa 25 ku 15. Ng'alina emmotoka erabwako e Uganda zino zi V8 oba nenda. Gwogenda muwaaki? Ate ngenda muwaaki ye aba nkwanye kukola ki? Anti naawe ebyo nga mubigabana. Sina buzibu as long as gwe olinga gwe olina omutima omulungi ate toli selfish. Tokagana asajja bakodo. Nze naye kale ne oba tompadde naye nga Allan gwe olina kye weetaaga omwami ono akikuwa. Nze mbeera happy. Ng'afa ku baana abato abatalina mu buyambi. Oyagala nnyo omuntu ng'alina omutima omuyambi. Ng'alina omutima omulungi. Nga teeyagaliza. N'oba nga nze Allan nsobola okwagala omusajja n'oba teyakolamu naye ng'alina omutima ogwo ogufa ku mulala nti asobola okukwata nnusu 10 n'alufiriza n'aluwooli. Si byakweyagaliza mbu bakulabe. Panther omusajja tebakugenda kulema. Era sinza ali awo nti nno mbaagala. Lwaki bali twagala ozaaleyo omwana? Njazaala maybe. Omanyi abaana tebabakubira ng'ombe. Nze I believe nti buli mwana azaalibwa oba buli mwana muto mwana wange.
buli mwana azaliddwa yes oba buli mwana nemba musanze ku street abeera mwana wange kinkakatako nemba mulabye nga ali bubi omuyamba ekitegeeza mu bintu byonna byokola ne sente gyofuna nebyofuna always olowooleza abaana abo abatalina ayamba n'abakyala Alani nze sijja kujja Kampala nkwate sente mitwalo 5 mitwalo 2 mitwalo kakadde ngende nga omanye ebintu by'omu Kampala kudigida nze singira clubs wasizimanyi sizingiranga namu nja kuyamba bantu togenda nko mu club za Kampala wano singirangako mu kirabu obudde bambi bukubula ofuna obudde nkutwaleyo si bifo byange si we bankuza omuntu bwakulaata bikusuubira mbambi siyingira kirabu neoŋŋamba Alani nti nkati ŋŋenda kuteekamu sente panta tugende mu kirabu nja kugamba nedda at least tugende ku beach oba tugendeko Mabira Forest those silent places Mabira Forest ebifo ebisirifu ebyo you think about yourself ebirungi ebinakufresha si clubs simanya myenge simanya biki no awo ne bakawo tule waka mwana ndaba mu filimu tegeza abana ba sister abana ba brothers bo bayina anti omulungi abana bani baba brothers bo baba sister bo maybe ba cousins naye bato ba sister bange bato go first born naye ba first born bafa you know daddy wafe atuzala mu different bakazi nze banzaala omu gwe bakuzaala omu kati muno sister wange obuli obumu buli Saudi so buli kata butototo oyagala bujjayo buyingize Europe bakolerere bekolerere sisobola gamba sister wange mugenda kuleeta Bulaya nedda nga nange bwe nasitwagolinga okweyiyiza nawe yiya sijja kutreatinga nga nkwawule mu balala oli sister wange nja kutreatinga ng'omuntu omulala gwe simanyi equally nemba nengatto nga oginsabye ate ng'olina ate oli ali ku street oba omukyala abonaabona talina ngatto z'amaanyi ajja kugamba gwe bireke nze kampuuli buli omu yalina okunoonya omuddo ogw'okulya right kyeyo kye bayita okuswagolinga struggle eri omuvubuka eyeegomba nga ye ekirooto kye kugenda ku Bulaaya ng'era alowooza bw'agendayo sente muziyina ziri awo ku street omuntu oyoola sente emirimu gye giri mingi era abantu bangi bweyingira Bulaaya bwoti ogaggawalirawo oyinza muwa kirowoozo ki Bulaaya kisinziira ensi gy'oyagala okgendamu to my experience omanyi Alani omuntu ajja laba nga njogedde ku United States ate nga si gye mbeera alowooze nti kyenjogerako sikimanyi okitegeera ne Alani we do research okitegeera tubeera n'abantu ababeera mu nsi ez'enjawulo abantu bagenda e Bulaaya okitegeera kati Alani okugenda e Bulaaya ojja gamba Alani njagala kgenda Germany ogenda kukolayo ki kukola kiyinza okuzibuwalira ng'ate ono omuntu agambye njagala genda United States kukola Alani omuntu agenze mu continent ya Europe nga ye aimu ye kukola it takes time than omuntu akute kubona agenda United States. Why? United States nsi y'abakozi yakukola nti Alani mu myezi egi oba ofunye ekyokukola yadde tolina mpapula naye Europe tosobola. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement
essimu tuli ku noti 726 682 953. Teweerabira, saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. United States yensi gy'osobola okugenda n'okolera mu bipapula by'omulala totasobola kukola Europe system egenda kukwata ekutekemu bagenda kukwata bakuteke mu system yaabwe bakukeepingira omwo system ekola etya kati bw'ogenda nga togendedde ku muntu ogenze nga gwe Alani olemeddeyo Alani ogenda kwewaayo bagambe nze saagala kudda waka kubanga normally Uganda everyone knows Uganda teri ki teri ntalo teri wars just ogenda kupikinga etteeka ensi eyo Uganda dyeyinanga ensi eri tekola ki eri supporting ate nga Uganda teryagala kati ogambe viza yange weddeko kati kanneeweeyo ndya kisiyaga Alani oyagala sigala Bulaya right ogenda bagamba ndya kisiyaga kubanga ekisiyaga mu system kidduka kyekikyakulembedde bino bya political activists ojja kwesanga nga weetaaga obujulizi bungi processing kiyinza okukuzibwaliramu then ebirala kubawala maybe circumcising ate kisinza ku region gy'ova oba si kyekyo n'okukyusa identity yo Alani wejjeko identity ye Uganda wewe y'Abakongo ogambe nze ndi mu Kongo Kongo nakola ntya oba wewe yaba western eyo gy'omanye eri entalo oba ogambe mu process bweti nava nengende South Africa nenvaayo ne nzira ku boati biki webito then omuzungu ajja kugamba okay akuwe lawyer byobagamba kwe basinziira okuwa empapula bw'oba teotogeze yeah. So mu Europe okola kuzibu kikirize kigaane kebe UK kebe ensi yonna as long as eri mu Europe tojja genda okwate ekkubo nti ogendeddewo ogenda funa mulimu process by process ate sometimes system eri slow Alani nsobola okubeera Europe for 5 years nga tolina kyewasenguddeko mu bulamu bwo and then you start to regret why you wajja mu Europe naye nsanzeyo ba Derek ba radio nga Derek angamba ye teyejjusa ebyo birala ekyo kye babalaga kirala omanyi kyolaba ano ku media ne mu real life wali kiba kirala Derek I mean I don't know Alan ojja tuuka e Bulaya okole black job omanyi bu black job kwanda table jobs ezo Alani ntuuseyo gwoli we UK ondiiriddemu ekiri mulimu olumu tebiba mu system kubanga sinaki sinafuna mpapula omuntu yenna oba tonnafuna mpapula Bulaya tositukirizibwa kukola omulimu gw'olina okukola gavumenti gw'ebeekuwadde maybe ensi ezimu si zonna maybe abamu bayimirira ku supermarkets abamu mu bufo nga wayogenzeko e UK olaba bakwata amawulire ne bagagaba bwe bati wabalabako nalabako abakwata bu flyers nga babumpa exactly bali bayindi kati emirimu ng'egyo ate nga bagamba ogenda kumalawo 3 hours awuli teguba mulimu bw'oba tolina mpapula gavumenti ekuwa sente of course tojja kwejjusa kubanga sente gavumenti zejja okuwa zijja kusobola teweesasulira nyumba right tosasula any bill just bakuwa kwerabira kugula ngoye obulaba sometimes basayira musiika asobola okusinga ono omuntu eyagendayo you know baba bawa sente kati Alani kisinziira ekyagaza abantu abamu obulamu bwe batulaga bwe balivinga ku Bulaya bulala nnyo definitely ate abantu abakyasinza okulivinga obulamu bwe Bulaya nga tebuli real be baba basinga okubeera ku internet gwolaba n'ogamba ono mwegomba ate wotuuka eri kiba kirala
Ge mazima. Nsirimba. Nze njogera reality kuba nange nkola research n'entunula. Ate mbiraba. Naddala abeera ku internet gwe naakulaga. Bakirala. Ani wali otuuseko e Bulaya. Sigumusi. Beba bale. Bangamba bw'obojja ALLANCRUZ nze ngenda kutambuza bw'otuuka babula. Nkutidde. Ne ku airport takukima. Waliwo mukwano gwange yeetwetomera bwetomezi mu train naga wazze nga mbadde nkubanga essimu nga teriiko. Badduka emisinde Abannayuganda tebatambula kiro, batambula misana kuba tebalina mpapula. Tebatambula kiro? Kati abamu wobalaba batambula ekiro beba bagenda bayiga abazungu okubakwana bafuna empapula. Nesi bonna? Si bonna sigambye bonna, abamu babikola. Ni watuuka eri nga tolina mpapula olina okwetugga ku muntu. Yes, byakwetugga ku muntu. Naye waliwo yali akwetuzeeko? Of course, definitely. Obayambyeko? Tosobola kuyamba muntu gotamanyi. Bulaya muzibu nnyo okusinziira ku bye mbawulirako. Bakola ki? Ate yayagala odde e Kampala. Abantu be Bulaya bazibu nnyo nti omuzimu gubambala nga batuuse wali ku airport ogw'obutaagaliza n'okwekubakuba okwesunaasuna. Akusanga n'akusaba obuyambi? Ebibuuzo by'e Bulaya ng'osanze omuddugavu ku street. Obeerawa? Ekisooka. Wakamala wano ebbanga ki? Oli mufumbo oba toli mufumbo? Are you student? Kati alabe akuweeyinge. Okitegera? Kati wamala okuweeyinga amanyi oba ayitawo. Jjukira abantu b'e Bulaya tebanyumya stories zaabwe. Kizibu. Kizibu. Tasa kunyumiza mbu yajja ku kisiyaga mbwasalira musiika balimba. Obulimba babwambalira ku airport. Obulimba babufunira wali mu struggle gye bafuna nga bafuna empapula. Lwaki tebogera mazima? Abantu b'e Bulaya tebogera mazima bamu, ate abo aboogera amazima be babajjidde ku alaali. Kati ng'oyo mukwano gwo Jojo Ketayira era y'omulaba nti ali ku alaali. Kitegera ate Jojo yanyumiza story ng'eri simira ku yiyo. Kuba yayogera amazima. Ye mu interview yaŋŋamba nze omuzungu namugamba sina kira kye njagala mpapula. Era nga nange Allan wenkugambye nti omuzungu nagenda kuyiiya kubeerayo n'empapula. Allan empapula. Abantu babeera e Bulaya myaka 10 n'omusaana ganzi sina mpapula. Ate bamu abali alaali akifulumya n'akigamba. Naye ng'eno waka abantu bamanyi. Eno Allan osanga nti eno Uganda bakumanyi nga Allan. Naye Bulaya manya malala mu system. Bambi kuyiiya. Kweyiiya andi tobanenya zisobola kunenya muntu ali ku Bulaya. Enes gundi yonna gy'aba ayiseemu. Naye naye myaka 10 naawe olimbyemu pantha. Myaka 10 omuntu aba yafuna dde empapula. N'abiri nno. Emyaka emeka? N'abiri gatuukayo nga tonnafuna. Naye waliwo omwana ng'omwana ayina laaka. N'agenda n'amala emyezi 6 n'afuna empapula. Katolaba oyo mwana kayima. Oba oyo musajja kayima tasobola butafuna mpapula kubanga ye ekintu yali akiraga. Ata kayima. Manyi omuzungu ye ayagala kulaba ddala kituufu. Akutuna na butunuzi n'amanya nti ono mumuweerewo. Kwano gwange oyo ata kayima bambi nkutumidde twalina emboozi gye tutamaliza ku Royal Agency awo ebweru. Oyo ya yuka agisobola. Tayinza lemererwa? Kayima tasobola kugamba nti UK emulemye. Ne mukwano gwange Joero. Sepuya, Parisian cookie. Gwe kasita obalaga you are interested mu ekyo ky'oyagala. Oba ky'obagambye. Ojja bagamba oli ekisiyaga. Summer time etuuse balinayo ekivulu ky'abasiyazi eky'okutambula ku street. Togenze tebakulabye. Tewekubisizaayo nakaserefi nti ddala oli muzi wa kisiyaga. Muzungu ajja kugamba to attending akakona ku bivulu. Omanyi babawa balooya.
Alani omwana yenna bw'avaayo ne yeekuba ekifaananyi ng'alina omusiyasa tomuvuma aba n'ensonga lwaki ebyo byonna bwe batuuka mu kkooti bibalaga. Bannange abantu bagamba wano mbu eddiini n'obuwangwa bwaffe baba babusudde. Bye balaga kubanga okufuna empapula z'obusiyazi oba okufuna empapula mu gundi yonna keesi gy'oba otaddeyo bakuwa looya wa gavumenti. Bw'olemererwa keesi yo gy'otaddeyo n'egaana kyova olabamu baba dipootinga nti weyabayo tebakozesezza bwongo. Kyova olaba abamu babateeka ku pending for a long time. N'ogenda okulaba myaka 3 omwana tannafuna mpapula. 5 10 tannafuna mpapula. Oba olumu n'alemerera ogenda omulaba nga ensi agivuddemu agenze mu ndala. Gw'ogenda okulaba azze kuno ku intaneti yeewana nze nalambula Europe yonna n'engimalako. Tomanya lwaki agirambudde. Kuzunga kubanga talina mpapula. Bayita mugundi wansi mu bbaasi. Mugundi mu empapula si kintu kyangu. Alani nsobola okuvuga. Tugeze oli France. Ngamba Panther. Ndi stake France. Empapula ziganye ze France. Nsobola okuvuga n'engende France. N'enkuyisomosa board. N'enkugamba kati genda mu nsi gy'oyagala. France empapula zigano osobola okugenda Italy. Olaba oba onoozifunirayo. Bwe zigana eza Italy ng'ozunga ng'odda mu nsi endala. Olwoba otambudde Europe. Olwoba ogirambula mu struggle. And Europe in terms of transport, it's very cheap. Ne euro 15 zikujja mu nsi endala nezikutwala mu nsi endala. Gye mitwalo emeka egyo 15 si emitwalo nga 3. Transport yo eri continent yakimala. Paka eri abantu abali wano naye nga banganda b'abantu abali e Bulaya. Banganda b'abantu abali e Bulaya. Naye ng'oba oli awo bambi nabo abali e Bulaya bagezaako okufuna empapula bayiye balabe nti babeezaawo famire zaabwe baba oba oli awo n'akatono ke bafuna babaweereza abantu baba obuteeraliikirira. Sooka okubira ettooki omuntu ali wano e Uganda. Omuntu Uganda ali ebweru ayita mbuzibu kyofuna empapula ezo kuba abaana bayitidde okulya ssente z'abannaabwe. Anti kati Uganda wagenda okuliira ssente zo oba omuntu gw'olese Uganda oba muzaddewo oba mugandawo wajja oziriira kubanga tugeze euro 10 kirimu emitwalo ago 4 euro 3 ke kakadde kamu ne mu emitwalo 4 oba mu emitwalo ne oba kamu kitundu. Ojja kasindika e Uganda obagambe munkolere kino. Jukira euro 3 ebyo obifunye otya. Era situation gy'obeeramu e Bulaya wali ogigambyeko maamawo. Wali otuddeko n'okubira maamawo oba sister n'omugamba e Bulaya ndi mweno situation. Alani maama otasobola kulya ssente zo naddala ng'oli Bulaya ng'oli mu nsi ezo ze bayita ensi z'okuggulu eggulu ly'oku nsi the first world country. Ekiriisa ssente zaabwe bwe bulamu bwe balaga ku social media bwe batali. Exactly. Alani nja kugenda e Bulaya ndi oli brother wange ntuuke e Bulaya Alani onkubira oŋŋambe sister njagala iPhone. Bw'onooba oze Uganda oba nsindikira iPhone Alani nja nkwewaanireko bannange omanyi iPhone eno ziri cheap. Buli kimu eno you know that should be tobuulidde Alani exactly iPhone ya ssente mmeka. Can you afford that iPhone yourself? Can you even okufuna olukumi lwa euro mu 2 oba mu 3 okugula iPhone eyo? Nga naawe oba oli awo kyakwata X. Ennyumba oba gavumenti okyali mikono gya gavumenti. Ne Alani bwe nzija n'enkunyonya n'enkugamba Alani sinnafuna mpapula Bulaya. Gavumenti ekyandabirira. Alani tojja kunsaba iPhone. Alani tojja kunsaba mitwalo 5. Naye obulimba bwe tulaga eri bazadde baffe
n'abenganda n'emikwano n'abenganda kye kituleetera abantu okubeera abantu b'e Bulaya nti ssente bazirya kwefuula kye tutali tuve ku saidi y'abakadaama boba section yaabwe ki ndala abo bali Dubai balala abo balala ne tuli ku bano abali mu nsi eziyita buli omu ze yeegomba ogendamu America UK, Germany, France, Europe awo. Alani we nabeera nga ndi kwalaali. Alani we n'okuya n'ongamba Panther mpaayo emitwalo 5. Alani sigenda kugamba ngenda kugamba Alani munnange emitwalo 5 sigalina. Maybe kankusindikire yago. 2. Nina byenkyatereeza nange. Okitegeera. Naye ajja kugamba you know emitwalo 5 gukka obusente butono kati noweebuuza. Being real. Abantu b'e Bulaya tebali real abasinga. Balaga obulamu. Kyokka obulamu obwo bwe bubakostigira Abannayuganda abali wano okutwala ssente zaabwe. Alani okimanyi omuntu asobola okukwata akakadde n'akakuwa naye ng'agenda ssula njala. Just ayagala kulaga nti yakolamu. Alimba naawe. Nkutidde ssente zonna abantu b'e Bulaya ze baspendingira naddala ku social media okwo kuliko omuzimu. Oli akoze live bazaawo biki oli n'akwata ssente ze ez'okuyita mu mwezi n'aziwayo because of social media energy. Naye ng'ate after camera agenda ku safaringa. Nkutidde. Oyina agamba Kim wuuyo njagala mubamba mu social media. Bino bye mubeera ku mitwe tubeera ku media kuno. Alani omwana n'akwata $3, euro 3 n'azisindika olwa energy ya social media aleme kusuwala. Omuzungu bw'ate bwakola mu nsi ezimu. Kwegamba sometimes oyina okwerekereza ne weebuulira mu mutima gwo n'oddayo n'osoma. Ebyo abantu bye bavuma abantu nti balongoosa abakadde. Alani ekintu ekikyasinze okupeyinga ssente mu baddugavu era ng'emirimu egyo giweebwa Abafirika bwe bannansinge bakulabirira bamawube. Yes. Awo bomaze. Naye wagukolako? Yejjane yange. Engeri kati gye sitaabeera n'abazungu nze siri mulaavu. Yejjane. Buli kimu okikoze ku Bulaya? Kati yejjane kuba ndi mu process ya kusoma. Somera 2 years. Kubanga bikuyambako mu bukadde. Alani Bulaya si eno gye tulowooza wano mu Afirika. Mwenga muli gye muli. Mwenga muli bulungi. Bulaya kukola va kubiri oba oyina ekizungu ne kikuwa ssente. Spoon feeding. Kati ovolaba nze kyovolaba njagala nnyo oyo omukyala Jojo Ketela. Omukyala oyo bamuvumye nnyo ku internet to the extent ne products ze ne bazisa wansi. Naye oyo omukyala namulaba nga sinaba nakufuuka Panther nno. Nga ndi ntambulira mu media naye nga ndi mu linnya lya Namugenyi ku account yange. Naye nga atunda akabalagala yuweke. Nze namulaba nasooka mulaba ne mindset. Da ku Facebook yedda. Gw'omanyi okutunda akabalagala ng'oli London. Guno omulimu wano okutusika akabalagala tosobola okulaba muntu ng'asika akabalagala nga aliza low class. Naye okusika akabalagala e UK. Omuntu yenna olaba nga afunye success. Nze kimpa ekyokuyiga omanyi media etugiyigiramu. N'ava kusika akabalagala n'akola ebizigo. Ogenda okulaba abadde asula mu mizigo 2 kati ali mu gwakusatu sebe e UK. Ogwokusatu kati nina ennyumba. That is a success. Waba mukyala mukozi. Era ngenda baleetera emboozi ya Jojo Ketela nga ndaga smart house ye. Yagiraga dda ng'olujja lwayogera bwogezi ne lweggula. Mukyala mukozi waliwo n'omulala ali e US. They inspire me by the way. Mukyala kyali e US. Unaina restaurant? Abakyala abo bali nnyo mu bizinesi za bizigo. Gundi Jalia Walda. Bambi they inspire me.
Omanyi sirimba tubeera okwo ku media n'olaba nga akoze live n'obeera okwo n'otunula okitegeera oyigamu ofunamu ekyokuyiga ate nga akuli kumpi Munnayuganda so kyakulabirako kyangu nnyo n'olwanya naawe osobola okukikola. Kati kale ne woba ng'osigadde mu kyekyo ky'okula n'oyongeramu bwongezi maanyi n'ogamba nange I can make it. Nze we nalabira Walda ng'atunda ebizigo manyi beevuma okwo ku intaneti ne babula n'okweyuzaayuza bya ddala lwiyo. Ogenda olaba omuntu abadde n'ebizigo kati atunda bizigo pisi nga 6 kati atunda 10 kati akoze ekifo ekikye Walda yali tatundira by the way ng'ebizigo abikolera waka mu nyumba ye. Ogenda okulaba atandise ekifo ekinene fuse baafunye edduuka akoze n'edduuka e Uganda ennyo ogamba iba ne kati nze ndi kuki ogenda mu America nga business yagiwandiisa na bulungi registered kwegamba n'olaba ezo steps zibayiseemu n'achievements nga lwaki gwe teweebuulirira muve mu bino mbola okuba ndi Bulaya teri byakwetuulako olina okuyiiya n'oba oyiize eno Uganda kuba talinayo n'edduuka eno Uganda olina Uganda oyiiya ne George alina eno edduuka kati nze olaba nagamba atunda toothpaste okitegeera ekintu ekyo nze mutunda n'omutunda nkutidde nze ne ngamba mu byobulambuzi mwe ngenda okusigala kwa kye kintu kye nnina kanyongeremu bwongezi maanyi tunemba nfunye safari zange 3 waggulawo kampuni y'ebyobulambuzi. Of course I have the company is called Black Panther Africa Safaris. Kwegamba mulambuza abantu bazungu nze nemba nfunye omuzungu omunampa omutwalo gwa $1 mulambuze Uganda nemanya ngenda kulyako obukadde 6 nga profit nenfunayo ne safari endala ala ni oba okola mpola kitegeera kati gw'obajjayo gy'oli n'obagamba mujje mulambule ku nsi yaffe internet omanyi bino ebintu waliwo business ezimu gaza wano okitegeera wano kati then wekituuka mu December n'empayo bafanizi bange ka offer mujje tugende tunyumirwemu mbagamba mulete buli omu $5,500 tulambule Uganda Western Uganda yonna gye mugende enkya gye tugende enkya tulambule tunyumirwe mbalambuze balabe ku Uganda the Pearl of Africa. Mugenda side tugenda Queen Elizabeth National Park tugende Lake Embro National Park tujja kulambula Sempaya Hot Springs in Semiriki National Park tujja kulaba tourist sites mugenda Sameka sawachi kumacha saa 12 ze musimbula musimbulirawa Nsambya Sharing Center enkya naye oli mukazi muyiiya ebintu byakuyiiya kati ani yakuwa yo kugulawo eno gundi nze kennyini kubanga kye kintu kyemmanyi ogicontrolling otya ng'obeereri ku Bulaya byangu ate ne wano oba olinawo omuntu gwe weesiga ku ground bosi wange gwe nali nkolera Alani kweyisa bulungi kubeera waggonjebwa eri abantu kati singa bosi wange oyo nali siseyisiza bulungi sobola kukwata simu mukwera ngamba bosi njagalayo kahaya 3 nina hotelo gye njagala osobola okunyambako n'ogimbukingira kubeera waggonjebwa nakugondera muntu oyo Alani wembanga ompadde omulimu nina okutwala nti oli bosi wange right nina okubeera nga nina empisa era nga nkugondera Alani nemba ngenze nga nina ekizibu anywhere tosobola butanyamba. Yes. Bambi, you inspire so much. Eri omuwala omuto, eri omuwala emyaka gyo ng'ali awo. Segeza kati go omuntu business y'okulambuza abantu. Ng'oli Bulaya naye ng'olina kampani wano. Ekola etya? Era era bagikontrolinga kuba kati eri atulaba nga naye awuli ayagala okikola. Alani. Omanyi abantu banoonyereza oli agenda ku TripAdvisor n'ateeka mu Black Panther Africa Safaris oba nalaba ene word nagamba no company kikaaki nakuwandiikira nagamba njagala kulambula Uganda njagala ntwaleko ejjinja okitegeera oba njagala ntwaleko Queen Elizabeth Sente meka kati abakwadde ki ebaira inquiry kati gwolina okwangu omuddamu ate ku bbeeyi ensaamusaamu kuba bakontaktinze batu operators abalala kati obanga olina omukisa ng'akukyuzinga ngamba yes I take you. Tourism wa wano Uganda
it's all about internet ne laptop yo IT. Allan nsobola okutuula wano naye nga gwokola ku bya IT. Gwobera ku laptop okuresponding aba asindise email oba aba asindise inquiry. Bwomala okonfaminga ng'onoonya kahaya ng'obookinga hotels nga olaba date site itinerary template ya pick up at the airport sawa meka. Allan ng'ofuna guide nagenda picking omugenyi gwe tomulaba nako by the way nga mulambuza ebyo byonna ebifo byayagala nga mudropping Entebbe airport ngaddayo sente kuziwa yalenga nawe osobola kikola Allan si kizibu si kizibu just ofuna muntu akuyambako era bwe ndikikola ndigamba Panther yes osobola ofuna omuntu nga muzungu n'omugamba njagala kulambuza Uganda n'omanya sente mmeka oyagala kulambula bifo ki international temulambuza international trips nze ndi local to operator one Uganda yange gye njagala okuteeka ku map kati ogenza okukomawo wano okubalabala ebitabo byo nga bibalansinga siri bubi Allan osiima kyolina mukama kyabakuwaddeko mwogwo omwaka kuba kati covid ya affectinga tourism ate abazungu batya nnyo so business neyekatinga kati jukira gwe company waba yakatandika edroppinga olaba neziri ennene zidroppinga ate what about yours kati olina okuteekamu maani omaze ebbanga ki ni company yo ni company yange since ndoza nagenda e Bulaya weeri 2020 2021 2022 2023 wow gena myaka 5 nga tumaliza program yaffe y'olunaku olwaleero oyina kyewandyagadde okugamba abana Uganda oba iniwo oba oyina business ajoyagala bakuwagire if you're comfortable giving out your number eri abaagala okugenda ne tourism company yo bawe tuve wano. Nze when it comes to my business njireka mikono gya Mukama kubanga bya tourism andi otunda Bulaya totunda wano wabula otunda Bulaya so kyenjagala okugamba bafanizi bange nti mbagala nnyo mwebale kunjagala tukipinge vibe kwajjako stress Allan obeere Bulaya nga Bulaya akunyiga kyova otuzuniramu nga bakangende ku internet nze nesanyukire abakubidde si muntu we yakakadde tokayina nkitegeera toyambye muntu we yakusaba kakadde kati awo n'okola vibe so nze nebaza Mukama andi bafanizi bange mwebale kunjagala tinsobola obbagamba kyokka ate nange mbagala nnyo tubeere bumu let us spread love and kindness that's all. Wow. About the tour tugenda toyagala bawa namba yo omanyi ebyaffe ebyana Uganda ebya community Allan sitwala muntu ku tour ya December nga is not my fun tantegeera kubanga ajja kumpa emitwalo egy'ataano alowooze asasudde mutwala nga client mutwala bafanizi bange abanjagala kubanyumirwamu kyembawadde kyonna kye bagenda nakyo no eri abaagala nga baagala just genda na kubanga emitwalo ataano tegikutwala mu Western Uganda ekyo Allan okimanyi tegikulambuza ebyo mafuta abiki byonna gikukomya wali mbalala nakudda so yeah so you're not comfortable giving out your number eri abaagala okuwagira ku trips endala eziddako bafanizi bange enamba bamanyiwo eri ku Facebook page TikTok eyo ngendayo just siji feelinga nnyo kusala stress TikTok njigendayo just vibe otyo ate ku TikTok waliyo ne filters wekwekako okwo nayo nkutidde CRUZ exclusive gwe mkutu mbadde ne Panther Africa nakanyako kanyumira Panther bannange sagala kubanga ate nsukako wano olunaku olwaleero tuli proudly powered by banaffe abanail cargo ate kwogase Hasi Beauty Parlor for now sagala kubanga ate nsukako wano musee bulungi mweraba
oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi, weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula ku binona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu 0700 389 155